Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Boyogera okulira nti Yesu naye nga bakola ebyo tebiriyo. Omuntu n'omuteeka mu ambulance ng'afudde n'omutwala mu mochale n'omala omutwala mu mochale totaddeeko bamanyo baani n'osuula busuuzi awo teryamufuddeko tebiriyo. Bugingo bw'aba yooyo nga yekyaki yekola ebyo egobebwe mu Uganda. Okusinziira ku mawulire agagudde ku mmeeza yange ate Pastor Bugingo Aloysius ebibyese birungi wali eri ku Kananiland oluvannyuma lw'omukyala amanyikiddwa nga Irene ogenda mu maaso n'okubeera ng'afiira ku kanisa ng'ono yafudde mu kiro ekikeesa olunaku olwajjo overnight. Ono nno bwe yagenze mu maaso n'okubeera nga akotuka bamuwazeewaze ne bamuteeka mu ambulance paka mu ddwaliro Mulago gye bamusudde eyo mu mochale nga tateekeddwako yadde erinnya bweriti. Okusinziira nno ku bafamire abatasalikako musale bagenze mu maaso n'okubeera nga beekalakaasa era wetwogerera Pastor Bugingo kaakano obuzibu bwalimu bubi nnyo nnyini ddala era bamukubye ekijji. Entabwe efudde ku ki ye ki ekyasseeyo omukazi byengenze mu maaso n'okubeera nga byonna nkuleetera ku Beyond the Newsroom. Nkusaba video soko ogiweka like etambule mangu information yene etuuke ku buli omu gwe bw'ogiwa like oba ogiwadde muliro ogugitambuza okutuuka ate ku buli muntu gwatannaba twegattako mu butongole. Nkusaba muganda wange nga gwe mulundi gw'okusosottula basoko subscribing ate ensonga tuzongerereyo ddala nnyo nnyini ddala. Ayagala olwanga naffe simu zaffe weziriwo wansi ku screen ojja genda mu maaso n'okubeera nga otukubira ku kanso k'enkwe video eno ate tweyongereyo. Tata ulira sadaka eyo newe bafukamidde wennyini wanyiga naye tebawulira bwe wabanyiga. Afiridde mu Katonda kasita. Afiridde mu Katonda yagamba nze nandifiridde mu Katonda baala. Kati gwe baba kubidde essimu ssaawa musanvu gw'emisana ne mugendayo. Engenda nensingana omukyala ne mugazi jasobola kutuuka ku mochale naye kati omukyala bwe mwamufunye bwe yazze ne mumufuna n'abagamba ki? Natugamba mochale ali mochale naye kati mwe temwamubuuza mochale ng'akolayo n'agamba nti mwe twamutadde kubanga twali tumutwala e Mulago n'asirika. Dokita ne bagamba nti yafudde. Yafiiridde mu kkubo. Yafiiridde mu kkubo nga bava ku kyaki ewa Bugingo bamutwala. Baabasawo abakolamu omwo. Kati ye omukyala abadde tali mu kirwadde kyonna kimutawaanya. Abadde talina kirwadde kimusumbuwa. Yalinamu pressure neewona. Yabaddemu ne ka pressure. Kati bwe yagenze okusaba yabadde mulamu bulungi. Mulamu ne pressure bali bagikebera nga yawona nga ali mu kusaba kwe. Kati bali mu kusaba bwe mwatuuse bwe babagambye nti yafiiridde ku kyaki ne babayita ne mugenda mu mochari. Kati bwe mutuuka ku mochari naye nga bamaze gasuulaawo ng'ekisaaniiko nga taliko wadde akagoye. Era nakati tannavaayo tebanamutuwa nga bwe yabadde bwe bamutadde leero ne bamwambula oba abadde bamuwujjako bugumu nga baga nti oba feitinze ki ne bamala gasuulaawo. Ebuvanjuba ne bugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga. Katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 68 ne noti 744 26 41 57 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo. Mwebale kutuwagira. Thank you.
omwaka 2024 gunaabeera ate gwa kijjukizo eri Canaanland n'abo abagenda mu maaso n'okubeera nga gye basinziirira oba okubeera nga basaba. Mmanyi ntera nnyo okubeera nga mbagamba nti abasumba oboolyawo abatukulembera abamu bava ku nnono oyo obwa Katonda ate ne beesigalira ku byabwe. Kale butya endiga bw'eyinza okugenda mu maaso n'okubeera nga efiira mu kanisa n'omusumba n'atagenda mu maaso n'okubeera nga afaayo. Njagala nkube nga nkuwa vidiyo eno naye ekaabya amaziga ekyamazima amatuufu nawe bw'ogiraba toyinza kulemwa kubeera nga muganda wange oyungula ziga. Omukyalo ono abadde nga talina wamuluma wadde awamu bwe wati naye kansooke nkuwe vidiyo eno. Ekituufu kiri nti nange ebyokwogera bimbuze. Omukyalo ono abadde asabira wa Pastor Bugingo e Canaanland. So yesterday mukyala Irene oyo abadde gyasabire wa Pastor Bugingo. Yesterday babadde ne overnight. Wababadde ne overnight omukyalo ono n'agenda osaba. Bwe yagenza osaba yafiiridde mu katebe. Oba yafiiridde mu katebe oba mu process nga bamutwala tetumanyi. Naye bo bagamba babeddwadde bagamba bamuleesa akoze eki afudde. So kati abantu ba church oba ba church oba baani abajja omukyala nga afudde ku church ne bamukwata ne bamukasuka emulago. Oba mukasuka emulago ab'emulago ne bakebera mu nsawo ye mwabadde bamutute na buli kimu ekintu kye bonna babadde bakiwereddeyo bamutute mu ddwaliro n'ebintu bye byonna ne batwakwata buvunaanyizibwa kubira famire ne bakwata oyo oba kuba ab'eddwaliro bagamba yabadde afudde. So bo ne bakwata ennamba mu ssimu y'omulwadde y'omufu omukyala Irene yafudde ne bakuba essimu muganda we. Kati muganda we ono babadde bonna basabira wa Pastor Bugingo. Kati bali babiri mukadde ne muganda we. Muganda we oyo lumuze bwenkoma we waka oba ku weekend bwe siva mu nyumba. Muganda we yatera okundeetera emmere wansi ewaka. So muganda we nga bamukubira omuntu bwati ne bwati omumanyi yabadde ne national ID mu nsawo ye. Omuntu bwati ne bwati omumanyi n'amugamba yafudde. Kati family ne yesula negenda negenda emulago. Bamutuuseeko bambi nga yafudde era mukadde. Mboozi y'okufa kwa mukadde Irene eri matankana nga mpale z'aba 7 era buli omu mpaawo ayinza kuwa kituufu ku kiki abaddewo ng'agenda mu maaso n'okubeera ng'akutuka. Wabula bba aba famire naguno gwakaba kyakukkulumira Bugingo era bagamba nti eyo ekkanisa si kkanisa ya Bwakatonda wabula eyagala kunoonyerezaako bunoonyereza oba oliawo egende mu maaso n'okubeera ng'eggalwa nawo kubanga ewabya bantu telina gye batuwala kusinziira ku bigambo by'oyo abyogedde wabula so si byange. Biwuliriza ebigambo bino naawe oyinza ova mu mbeera n'onyiiga era ebigambo ebimu bino bw'oba obiwulidde osooka n'omumanya mods omuntu mwabyogeredde. Bw'oyogera owulira nti Yesu naye nga bakola ebyo tebiriiyo. Omuntu n'omuteeka mu ambulance ng'afudde n'omutwala mu mochale n'omala omutwala mu mochale totaddeeko bamannyo baani n'osuula busuuzi awo teryamufuddeko tebiriiyo. Bugingo bw'aba yooyo nga yekyaki yeekola ebyo egobebwe mu Uganda. Abadde amwagala nnyo bambi Pastor. Pastor tumwagadde ebbanga. Ne maama ebbanga lyonna ne maama ab'ekyalo ne baseka nti mwabugala amakyaki amanene. Amakyaki amanene teryakumanyi munne. Afudde mu mamaddola. afiiridde mu Katonda kasita. Afiiridde mu Katonda yagamba nze nandifiiridde mu Katonda baaba. Kati gwe baba kubidde simu sawa 7 gw'emisana ne mugendayo. Engenda nensingana omukyala mugazi jasobola kutuuka ku mochale naye kati omukyala bwe mwamufunye bwe yazzi ne mumufuna n'abagamba ki? Natugamba mochale ali mochale naye kati mwe temubuuza mochale ng'akolayo n'agamba nti mwe twamutadde kubanga twali tumutwala emulago n'asirika. Dokita ne bagamba nti yafudde.
yafiiridde mu kkubo. Yafiiridde mu kkubo nga bava ku church wa Bugingo bamutwala. Baabasawo abakolamu omwo. Kati ye omukyala abadde tali mu kirwadde kyonna kyonna kimutawaanya. Abadde talina kirwadde kimusumbuwa. Yalinamu pressure neewona. Yabaddemu ne ka pressure. Kati bwe yagenze okusaba yabadde mulamu bulungi. Mulamu ne pressure bali bagikebera nga yawona ng'ali mu kusaba kwe. Kati bali mu kusaba. Bwe mwatuuse we babagambye nti yafiiridde ku church. Ne babayita ne mugenda mu mochari. Kati bwe mutuuka ku mochari. Otuuka mu mochari naye nga bamaze gasoolaawo ng'ekisaaniiko nga taliko wadde akagoye. Okusinziira ku some information bagamba nti omukyalo ono yagenze mu maaso n'okubeera nga afa nga bagenda mu maaso n'okubeera nga munnaye bamutwala obaolyawo mu ddwaliro abasawo ab'okukanani newankubadde nga information esoose okufuluma nga eraga nti omukyalo ono yakutuse yavudde mu katebe n'agwa wansi n'afa bufi bw'ati kikutuko. Jjukira nti mu wiiki eno yennyini gye tukubye amabega lefali Lizeman oba omuyambi wa liifu ku mupiira gwa Sevilla yagenze mu maaso n'okubeera nga akutuka mu kisaawe wakati n'afiirawo omutima gwesibye omulundi gumu. So ebintu nga bino oba olyawo bijja bigenda mu maaso n'okubeera nga bibaawo wabula kankwene vidiyo eno nabyo biwulire butye ate bwe biri ku luyi luno. I don't want Pastor Bugingo to feel offended. I tried my level best. Omunoonya Pastor Bugingo tukusaba mu buwombeefu bw'ekitalo taata. Oveeyo otuddemu ebibuuzo ebituli ku mitwe. Oba obeeko ky'oyogera. Kumanze byeŋŋamba nga namukasabye neebuuza. Mukyala bw'aba yafudde essaawa 9:05. Ne bamukwata ne bamutwala emulago ne bamukasuka emulago oyo Nansi wa Kanani. Bwe yamukasuka emulago lwaki omukyala ono bamusanze ali bwereere? Why was she naked? Engoye ze zaalazeewa kuba bamusudde emulago ng'ali bwereere. Engoye zaalazeewa, engoye z'omukyala. Ekyokubiri, omuntu n'afa essaawa 9 ne mumutwala emulago ne mutakontakitinga famire ye. Famire ne mugifuna ssaawa 7 ogw'emisana ate ne mutatuuka na waka ne mubasamba mututusange wano eno tubabuulire ekyatuuse ku muntu wamu ne mubawa ennamba y'oweggwanika. Awo nze byange we bitagattira bulungi. Era mbadde nsaba Pastor Bugingo, please try as much as you can oyigiremu eno ensonga. Bye byange era mbagambye nagezezaako kubira Pastor Bugingo ekiro namukubidde emirundi 4 kumakya namukubidde oba 5 ne kumakya nzizeemu mukubira. So tusaba mutuyambe tumanye ekyassa omukyala ono. Ye omukyala lwaki ali bwereere? Lwaki bamututta ali engoye zaalazeewa? Engoye z'omukyala ziriwa? Why? Lwaki yabadde ali bwereere? Check on Megatron Media. Ebisigadde mbisanga okwo. Nina ne ka clip kentaddeyo ku interview katini nnyo. Kadakika ziringa 6. Mukalabe, mugende ku Megatron mulabe. Mulaba nti namukasa njogera naye sina kye nnaayogedde. Kubiri mu kufiirwa ebigambo ebyogerebwa. Sina kye nnaayogedde. Njagala Pastor Bugingo ajja atuyambe. Ayambe family. Mukitegeera. Ebyo nno nga tubitadde ku mabbali kaakati nno mwana muwala Namukasono yennyini y'omu ku abo bagenze mu maaso n'okubeera nga basimwamu olukongera nga amawulire ageekusika gagamba nti ssaawa yonna bandi muteeka emabega w'emitayimbwa kwoteeka musajja mukulu amanyikiddwa nga Frank Ntambi, the Juggernaut, the youngest professor. Ate era omusajja mukulu oyo olw'ebigambo ebimu mbu bye bagenda mu maaso n'okubeera nga batema nga ssaawa yonna bandi bwe batuuzaamu bagende mu maaso n'okubeera nga oba oliawo babitebya. Ntambi ye wategedde Ntambi leero agenda mu kkomera ng'okubira omuwala oyo
Lukia omanyize yankubirako nga ngamba ntambi byayogera bannange bambisi bitufu shamimo nsaba je akiri yalinge biki kakati ne mugamba kye kikusibisa abantu omuwala yasiba nangamba si yasiba wabula waliwo haji oba ali mu America go erinnya lye bali mistakeninga n'ekifaananyi kyoli ali mu video kati haji mbu yabasiba bano baani ndabiko ne namukasa nga naye like yafunye gundi namukasa yasabuse namukasa naye yafunyeko kuwoningi namukasa atandika kyemwagalako kimu yatandikira oyo mwana yagamba nti omwana waje ati kintu si kye kyamukoze muntu si yamukozesa oli omwana namukasa mute yagamba mbu okusinziira ku ripoti mbu oli yamukozesa si muntu naye tulabidde ennaku ku sitole ya haji ne haja buli muntu atubuulidde kyayagala atufuukira kizibu ngeri namukasa yasabuse ekiganiro namukasa netulaba nti ensi eteme ekigambo kino otemye kinene yawaata kiwaati abaana bawaayiriza mu kibuga kino omwana nakuwaayiriza egambo naye bannaye omanyi waliwo omuntu namukasa ayinza okugamba ekintu nosiriikirira bwoti n'obwatuka n'oseka wekka yagenda mutadda oguno bwe gutyo bwe guli munywanyi era kamba siibulire wano ngende mu maaso n'okubeera nga oba oli awo nkwasaganya ensonga endala naye bino ebintu bibiri bisatu tubiteeke mu nkola bw'oba osinza katonda ng'olina omutonzi gw'oweereza manya nti yoyo katonda wo gukkiririzaamu soso omusumbawo newankubadde ng'oggondera omusumbawo ze zimu ku nzigi ezikuggulirawo ebituli by'eggulu fa nnyo ku nkolaganayo wakati wo ne katonda okusinga oba oli awo ogoberera abasumba abamu era abasumba abo abamu mubateekenga nnyo mu maaso ga katonda ate owulirize omwoyo mutukuvu kyagenda mu maaso n'okubeera nga akugamba ekirala yagala nnyo omuntu munno oyo akuli ku lusegere oba oli awo ate gy'okoma okumusanyusa oba okutte ku mutima gwa katonda yagala nnyo ensi yo regardless of the political party oba enzikiriza y'omuntu naye ffenna tusigala tuli muntu omu mbasiibudde nze Deni beyond the newsroom gwe mukoto liking sharing ensonga zitambulire ddala bukwakku kale mweraba Beyond the newsroom, where untold story is revealed.